Omukyala amanyiddwa nga Carol Nantongo, the beautiful, the gorgeous Carol Nantongo, lwaki mbyogera because abayimbi bannyo bavuddeyo ne bamwepikira naye nga I think noza tagaba abayimbi bavuddeyo ne bategeera ekibatu abayimbi bano wenyoga the list is endless naye waliwo abadde asinze mu bantu bano okulaba amunna akola ki avaayo n'abeera nga yeepikira omukyalo ono era nga recent abadde bamuyita mukyala amanyiddwa nga omusomi omwami amanyiddwa nga Apas bali nga sitera kunyumiza ku Carol Nantongo ne Apas n'engeri gye beegaanagaanamu ate nga tujja mala tubitegeere mujjukire kape yasinga okutukyankalanya nga yeegaana yali Rema ne Kenzo however much it also ended in tears eyo sigenda gendayo kati now soka ogende okyalireko bannaffe abamanyiddwa nga aba King Montage Studios wali enankulabye ku bitaala ekizimbe bakiyita Prime Tower era bw'otuukawo yambuka waggulu mu kizimbe ekyo ku level 3 that is D04 edduuka liri oba studio eri ku D04 era munnange ojja kuba obasanga obantu bakuba ebifaananyi n'okukwata videos okuva ku mbaga okwanjula graduation party baby showers birthday parties ate ne music videos bazikola buli nnyo so gendayo ojja kuba osangawo Helen ajja kuba akuyambako okola muno okwasaganya ebintu ebyenjawulo ate n'essimu zaabwe oba osobodde gendayo ng'oyagala sooka bakubirako bakubire ku 0702 10 41 25 0702 10 oba 0777 02 34 that is 05 kale eyo nga tuvuddeyo munange Carol Nantongo twamuguddeko olunaku lw'eggulo ano was Saturday nga tumaze okuba nga tuweebuuza what is really going on between Carol Nantongo n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Apas ononono nga ye ambasada y'omu ku ambasada aba Jumia wano mu ggwanga lya Uganda munange Carol Nantongo nga atubbira ku byama tugamba Apas yatega ekibatu naye Carol Nantongo wasn't willing ogenda n'omuntu ali fane ali comedian naye ayagala omusajja nga ali serious so Carol Nantongo sekyokka okumanya omukwano gwadde gumuta yatuse okuyimba akayimba kakamese tambula naye erabira lyrics kubanga ntwadde bagamba Carol Nantongo Apas yagenze kamese tambula ebigambo nebimula nga omukwano kyegububwe neŋŋamba ne katwaki weegaana omuntu ng'ate emudde eri mukola ki mwogera so Carol Nantongo yatubulidde ensonga nnyo lwaki ye ne Apas they are not compatible nze njagala okubanga naawe njagala owulirize kasitolya Carol Nantongo kasana Carol Nantongo ng'aseka ng'omanya ensonga zino zonna zatuwadde ziri invalid ne kasita tomulaba ng'aseka ng'omanya ali serious era tayagala mwana mulenzi amanyiddwa nga ni Apas ne kasita omulamu bw'ati ng'asmilinga ng'omanya ensonga ze ziri valid lwaki sikutwala ewa Carol Nantongo lero tukomye tugenda maaso namulama nnyo wanaokawuka ku Celebjust temwerabira nkola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sarolence gwamwetaaze just sit up in my inbox wali ku Facebook nja kuba mukutuusaako obeere ng'omubongako naye ng'enkya ngenda bawa video ya 50K celebration nga wano ba subscribe emitwalo 5 ate njokombala ate n'abalala bangi nnyo ono yenyini ku Celebjust my name is One the King himself do one thing for me subscribe mulungi mpozo bwentyo wembeera nedda olabika oludde kundaba bwentyo wembeera ya kiwulikika bulungi bambi it's been long kiwulikika bulungi naye tulina okugenda mu maaso n'ebiriwo bwekiba nga kyekiriwo teri kuyimba tubere n'ekyo ate nga bansasula kimunange kino kyetaaga kutusasula kino bakiyita mu Luganda bakiyita bwaseruganda ono muyimbi munaffe so ate yeetaaga obuyambi so tekyetaagisa kusasula okujja yambala ojje okole kyolina okukola ne bwe zibanga tezimaze naye bagamba alina yayongerwako so nekaba katini kabafunye wano leero engeri ekivulu nti sibakiranze ku TV singa bakiranga radio nga kwekiri osanga kyandibadde kyamaanyi naye kati kyetulabye wano era kyetubale tusuubira because abantu si buli omuntu ali ku social media siyategedde nti nno waliyo okujja ku Freedom City oba okola ki so ekitono kyana abafunye wano kyajja okwongerako n'olulala nze nganze Carol sikyalina ssuubi ate tukole ki sikyabiriko nabbiriko kubanga kwegamba bo bakola kye baagala so banayagala otutanga batuta batayagala it is okay ate munaye tukole ki kubanga abaana bakaabye bayimbye ennyimba bafukamidde basabye tekikolebwa
so mutugenda kumukaka kintu kyatalina bakola ki obudde bunaatuuka kijja kukolebwa tute era tujja kubeerawo mu mbeera gye tubaddemu ey'okweyiya tetumanyi ngeri gye tusurvivinga ne katonda yakuuma saabaddeyo ate munnange olaba fe abayimbi nkiddamu tetweyagaliza abayimbi tetweyagaliza oba ab'Uganda I don't know naye kubanga bw'obanga munno ate ng'ojja mini box n'omugamba nange baneekusabira nze ndi wamu naawe era nga tosobola na kujja kantu akatini n'oba toleese ssente naye akantu akatini okujja n'opafominga owulira kintu kitono nnyo naye abayimbi ba Uganda balina ezzalawo ani anja mpise ampita mu ngeri etya yayimba ki owulidde naye ojja kwekanga nga abantu boolabye bano abayimbye toyinza kwewuunya lwaki bazze ate olina bootasobola kwewuunya lwaki tebazze oshegedde nga bo bamanyi bajja kujja mu bivulu byabwe nenga bakyali baabwe era gamba tuyina kyekitugatta ne Evelyn ezzalawo okufumbirwa kirungi kya kitiibwa naye I think time ndooza tennatuuka oba mukisa tegunnajja gyendi kubanga abandi batu batukwabula yikyogamba sirina ex mbulamu bwange mulina mutumiranga ani nga amaanyi gakyako naye I think mukama tannaba kukigira nti nno nfune omusajja ngambe nti wuuno tugenda kutuula twanjule buli kimu kibaako time nze sirina ebyo mbuuba njagala atya njagala nnyo okuba nga neetegera n'omuntu kyekyoka zo story zammwe nga mmwe bannamawulire kati ka Jacobo ogambe Jacobo n'ogamba ani nani omulala kati nani omulala so kati listi yammwe nga mugirabye mugigattegate abantu abo mubawe emirembe ne bakyala baabwe beyagale sirina muyimbi gwendeeti nga bona mikwano gyange ate mundaba nabodde olina ekifaananyi ne epas nina ekifaananyi naye tetukirina mwamuteekawo biboozi Evikson naye mukwano gwange muyimbi munnange mukwano gwange tomanya bwe kiba nga mukama bwakikoze nga kiba naye Evikson gwemanya alina omukazi ate mukazi gwemanyi so simanyi kati kunze simanyi naye kunze time erituuka ndibagamba nti yoono obugambo bwange obusembayo nja kwebaza mwenna oba bonna abazze ku gundi ya charity concert ya Evelyn mwebale nnyo mutima ogwo mwana nantunuzaamu nnyo kamera kati nemwebaza mwenna nokwagala Carol Nantongo nawe akayimba akapya bakayita ensonga songa za love daddy nafunye omwana nfukidde ensonga muzude sirimba omwana nfukidde ensonga nakayimbe n'omwami Kavuye Semboga so musobola okukachekingako ku YouTube yange ku Instagram yange gyendi ku Facebook Carol Nantongo everywhere omwana akutuuza mu kamera kyogero oba abadde asitaka kuweko wa omwana abadde ayagala kulaba nedda ojja kunfumyamu dina amatama manene ndeka bane mundeke